Enteekateeka z'amatikkira ga Kabaka ag'emirundi ag'omulundi ogwasatu ziwedde era nga ssentebe w'olukiiko olutegesi Oweekitiibwa Daudi Mpanga akubirizza abantu okukuuma emirembe. Emikolo gigenda kubeera mu Lubiri e Mengo nga Bukedde TV1 egenda kugikuweereza butereevu okuva ku makya okutuuka eyo giginaggweera. Mu kiseera kino enteekateeka z'amatikkira g'omutanda ag'emyaka 3 agagenda okujaguzibwa olunaku olw'enkya zonna ziggiddwako engalo era kumpi buli kimu kisuze kiteekeddwayo. Ekiwu kimaze okuyoyootebwa era ne weema abantu ba Kabaka mwe bagenda okutuula nazo zimaze okuwanikibwayo. Okwawukanako n'amatikkira agazze gabaawo mu Buganda mu myaka 3 egiyise olw'obulwadde bwa COVID-19 amatikkira ag'omwaka guno ag'omulundi ogwa 30 Kabaka yasiimye geetabweko Obuganda bwonna. Olukiiko oluteesiteesi nga lukulembeddwamu ssentebe waalwo Oweekitiibwa Daudi Mpanga lukakasizza Obuganda nga buli kimu bwe kiwedde era ne basaba abantu bakuume emirembe. Tusaba nti abantu bwe tuba tuzze tubeere bakkakkamu kuwoganya nnyo ng'abantu boogera kubanga wajja kubeerawo okwogera kwa omutaka Namwama akubiriza olukiiko lw'abataka okwogera kwa Katikkiro ne beene bonna baasiimye abantu ba Kabaka era basabiddwa okugondera ebitongole by'ebyokwerinda ku ngeri gye bagenda okulambikibwamu era nga basabiddwa obutasitula bintu bingi ku mukolo guno. Tusaba abo abakutya tubeere bawulize era bagonvu eri ab'ebyokwerinda awamu n'abatutuuza abapoto olw'ensonga eyo tujja kuba ffenna tulina okwazibwa. Enteekateeka ekoleddwa nti buli muntu w'onoobeera ojja kuba osobola bulungi nnyo okulaba empologoma ekifo kyonna kyonna w'onooba oli. N'olwekyo tujja wano tugondere abatuuza bwe bagamba genda wano genda mu kifo ekyo. Ne bannamawulire abanaaweereza okuva ku mikutu gy'ebyempuliziganya egy'enjawulo nabo balambikiddwa engeri gye bagenda okukolamu emirimu gyabwe okulaba nga tebataataaganya bantu ba Kabaka ku mukolo guno. Ono abuuka yakamala okugira bw'obyabuusa omulundi gumu bino kireetera okuba nti Ssaabasajja Kabaka abantu ba Ssaabasajja omuli ab'amasaza ab'amasomero ab'obutale n'abakungu okuva mu gavumenti eyawakati bakyagendera ddala mu maaso n'okutwala amakula mu Lubiri e Mengo Ssaabasajja gagenda okusiima enkya. Nze n'abantu bange 27 bakyeyameni babakadde mu Uganda yonna tumuleetedde ebirabo abisiime, tumuleetedde n'ente akamemu amata n'abazaana banywe n'abaami be. Nsaba munzikirize ne ttiimu yaffe mutusiime era Kabaka asiime ebirabo bino. Amakula gano gakwasiddwa Kaggo Haji Ahmed Magandazi era nga yebazza abantu ba Kabaka bonna abalese amakula. Tuli wano omulimu gw'amaanyi nnyo, abantu bangi nnyo bazze tubatikkule era baliise bingi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu ekyo ttiimu ya Bukedde TV emaze okusimbayo ebyuma mu Lubiri okutuusaako emikolo gy'amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwasatu olunaku olw'enkya. Emikolo gino tugenda kugikuweereza butereevu okuva ku ssaawa 1 ey'okumakya okutuuka we ginaggweera. Zembooto zisibye zivuga ku wankaaki w'Olubiri e Mengo era ng'abantu ba Kabaka bategeeza nga bali mu kulindirira olunaku olw'enkya. Abasajja Kabaka ffe ng'abassaabagabo tusazeewo okuteekamu amaanyi gonna okusoosowaza ebyobulamu.